Kadama TV, Kadama asaba ku magezi, eriiso erimu limufuukidde ekizibu. Agamba eriiso limuluma naye tamanyi kiki. Teriri mu bujonjo, si limyufu, wabula lyongera kumuluma buli bukya. Olwo message yasoose otusukumira n'agamba nti waliwo abamugamba nti eriiso lye lyayingiramu empewo. Naye Kadama Kadama munne yamugamba nti eriiso lye lyayingiramu empewo nti era okuluma kuyinza okubeera nga kwava kweyo empewo yayingira paka mu liiso. Ekyo tetukimanyiiko. Naye agamba eriiso limufuukidde ekizibu, yagezaako ne boosi be n'abagamba bamuwe ku ddagala, wabula eddagala lye baamuleetera n'alitonyeza mu liiso, yagenda okukeera ng'ate eriiso lyeyongedde kendeera ne libeera nga ttono. So ayagala okubeera nga asaba amagezi okuva ku bakadamu. Omuntu yenna eyali alumiddwako eriiso oba amaaso yakozesa kintu kiki yakozesa okubeera nga yavvuunuka ekizibu ekyo. Eriiso lino limuluma ate nti tekuliko bujonjo, teriyiika amaziga nga bw'onoolaba nti eriiso likuluma liyiika amaziga waliggyako obujonjo. Yagamba tekuliiko ku kintu gino yonna, tekuliiko kintu kijja, wabula awulira buwulizi liiso ate lyeyongera kukendeera. Buli lukya eriiso lyeyongera kukendeera. Asaba amagezi Kadama yenna amanyi ku ddagala ly'eriiso kintu ki ky'osobola okukozesa n'obeera ng'amaaso go gabeera nga gaddawo, kuba eddagala lyonna ly'ateekamu awulira eriiso lyeyongera bweyongezi kumuluma na kukendeera. Era ne bw'oba ogatunuulidde amaaso ge olaba nga eriiso erimu ttono erimu ddene. Kati ayagala kumanya waliwo omuntu yenna alina ku magezi ag'eddagala ly'asobola okukozesa, amubuulire oba alekewo comment abeere asobole okubeera nga avvuunuka ekizibu ky'eriiso eryo. Halo Nyawuli, Kadama TV. Kulamusisa nnyo Mr. Kadama TV, weebaleko gy'otussaako engalo, weebale tuyamba ffe abali eno ku mawanga, weebale natulwanirira. Amannya gange bampita Charity, ndi Saudi Arabia. Bwana olumizi w'eriiso linnuma naye nga terimyuse, terireeta maziga, teririiko bujonjo. Naye eriiso lino linnumye kati lyantandika okunnuma nga 2 Ogwokubiri, kati lino ligenda malako mwezi gumu. Bantwala mu ddwaliro ne bampa eddagala ly'amaaso ne ntonyezaamuko ne libanga erikkakkana ate ne lisituka buto era ne liddamu ne linnuma. Bwe lyaddamu okunnuma wabaawo mukwano gwange n'aŋŋamba nange eriiso lyali linnuma naye nze nakozesa ku ddagala bwe liti, naawe bakuleetera eddagala otonyezeemu. Era bwe ntyo Mr. Kadama TV nagamba bakama bange ne mbagamba njagala ku ddagala lino, natuma na mulenzi ne mugamba lindeetere ne ntonyezaamu. Bwe natonyezaamu ku ddagala eryo banaye kwakeera ku makya ng'eriiso lyonna litoniye, ng'eriiso ttono, ng'erinne lyayo linene ate nga lino ttono. Ne ŋŋamba oba side effect yalina eddagala simanyi, ne ndekeraawo. Natonyezaamu mirundi 2 ne ndekeraawo. Kati eggulo lwabadde lwa Ssabbiiti bantutte mu ddwaliro ly'abamaaso ne balikola sikaani, tebaalabye bulwadde. Dokita n'aŋŋamba kirabika waliwo kemiko gye wakwatako oba n'omala n'okwata mu maaso naye ojja kubeera bulungi. Naye Mr. Kadama TV binsobedde, eriiso linnuma ate kati ndaba linne lyayo. Lino eriiso erya Bright ndaba nga litono, liri linne linene, lino litono. Nsaba ku magezi Mr. Kadama TV nga woyamba abalala, nange nsaba ku magezi, nja ssanyuka nga nange nfunye obuyambi. Akuume we atakuumira mpeera.